obukakafu buzuuse nti gavumenti erina software oba amagezi ag'ekikugu gekozesa okubeera nga esomola ebyama by'abantu. Tewali privacy, tewaliiwo nkola munnange yakuuma byama naddala nga okozesa essimu. Kakati munnange software ono ow'ekikugu mu kubega spy software akozesedwa munnange okubeera nga bamonitaringa bannansi bannayuganda, naye nga bino byonna munnange bunkenke bwa byabufuzi, era nga mu bufunze entebe ey'obwa pulezidenti ereese obuzibu. Gen. Museveni ayagala amanye abantu boogera biki, baani abaagala okunsekeeterera, si kulwa bankwata jjeeke oba bankuba jjeeke nga simanyi. Kale munnange nkulamusizzaako gwe wena mpuliriza wano ku Uganda At Large nga bulijjo ku Mikwesese, era nga mu mbeera efaanaganako bw'eti bannayuganda bonna bali ku bunkenke, naddala ab'oludda oluvuganya. Amasimu bagatapinga dda, era nti ogenda okuba ng'owulira ebintu ebitategeerekeka ebiwuumawuuma mu ssimu ne weebuuza essimu gye nkubye ng'ate eringa eyogerera mu kihoolo, ng'owuliramu obuntu obuwuumawuuma. Muganda wange, kumba abasajja olwedde baatapinga mudda mu ssimu yo baagala kuwulira biki by'oyogera. Kakati munnange ripooti eno olwedde munnange yasaasaanye dda, era nga bannayuganda baatandise dda okubeera nga munnange buli omu yeekengera gavumenti. Kakati we twogerera essaawa eno nti gavumenti ya Gen. Museveni eya NRM bannayuganda batandise okubeera nga bagyekengera, kwegamba gavumenti efuuse mulabe w'abantu, kubanga bano kigambibwa okuba nti munnange bano badeployinga foreign spyware okumonitaringa ba citizens, biki bye boogera, communications zonna, entambula movements, era nga munnange kino ne kireetawo ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga ya privacy, civil liberties wamu ne democratic integrity. Bino nno munnange mba ndi awo ndaba mu lupapula lwa Daily Monitor nga bataddeko omutwe Ugandans under state surveillance. Ugandans under state surveillance, nti bannayuganda bonna gavumenti ebataddeko eriiso ejjoji ng'eyita mu magezi ag'ekikugu mu software asobola okubeera nga alumika amasimu n'ebirala. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza tuli wansi wa state surveillance, era nga okusinziira munnange ku report bagamba nti security agencies nti bano bakozesa advantage eya amateeka agataabagibwa bulungi mu kugakugira ku nsonga ya privacy ne national security okukosa ne public safety, okubeera nga munnange basobola okubeera nga bakola surveillance operations zino ebikwekweto byabwe mu ngeri ey'okulumika n'okukola obukessi ku bannansi nga bategetinga opposition figures, naddala bannamawulire okukosa ne ba civil society organizations. Kakati munnange kigambibwa okuba nti mu surveillance infrastructure yaabwe mulimu biometric databases, SIM card registration systems, real-time tracking tools, foreign technology firms, era nga munnange bino byonna babirinkinga ku spyware platforms kati nga Pegasus ne Finfisher, era nga bino munnange biyambako okubeera nga byanguyiza okubeera nga bayingira mu gadget yo yonna oba essimu, era nga basobola bulungi nnyo n'okutegeera encrypted communications, nti mwe mulina codes mwe mutambulira
omwogerezeganyiza ti basobola bulungi nnyo okubeera nga codes ezo munnange baziyingiramu ne bategeera. Kakati munnange ba digital rights advocates balabula ku system eno eri unchecked era nga ekozesa tekinologiya ono nti kino kiyinza munnange okuleetawo embeera ey'akazigizigi mu Uganda munnange okugifuula surveillance state nti gwe okuyingira mu Uganda batandikirawo okubeera nga munnange bakulondoola oddawa oyogera biki. Kakati munnange eno si nsonga oba oliawo ya privacy issue yokka, naye kino kirabe nga democratic crisis, akaseera akakazigizigi mu demokurasiya, kubanga amaloboozi munnange ag'emulugunya bwe batandika okubeera nga bagamonitaringa era nga bagezaako okubeera nga bagatemerako ettaka nga babazikiza abo bonna amaloboozi ago nga bagazikiza, kitegeeza nti munnange society gitwali bali tugamba oba gituyita free society, kitegeeza kati ebeera under threat. Buli muntu yenna aba yeekengera era tewabaawo kwetaaya. Kati report era eraga butya munnange nti amateeka ate bwe gaggwako edda omuli n'etteeka ery'okulumika empuliziganya Communications Act eryabagibwa 2010 era nga dino balikozesa mu bunafu bwalyo okubeera nga okukola ogwakalabalaba n'okulumika bakifuula nti kiri mu mateeka, bakifuula nti kiri mu mateeka nga basinziira mu tteeka eryo ery'ekibogwe era nga abatunuulizi bo bagamba nti etteeka lino munnange tiririna wo kyamaanyi kirirambika kubeera nga likugira ebintu nga bino lirakinga clear accountability ne mechanisms okubeera nga liprotecting aba citizens from abuse, kubanga eyo ebeera abuse yennyini. Kakati munnange gavumenti bo yali tebannaba kubaako kye batubuulira lwaki bakikola bwe batyo, naye ekyo mukimanye bulungi nnyo nti wano bwe kiba kikwata ku ntebe ya General Museveni muganda wange buli kimu basobola okubeera nga bakikola, naye nga mu biseera ebiyise security agencies zibadde nga zijja zedefendinga ku nsonga eyo ey'okulumika nga bagamba nti kyetaagisa mbu okusobola okulwanyisa obutujju, okusobola okulwanyisa obutujju, naye nga ogyeko obutujju bagamba nti ne public order nti okusobola okubeera nga munnange abantu tebeesuulamu katugeze embeera yakwekalakaasa bwe bityo. Twolekera akalulu ka 2026 era ebulayo kaseera buseera, kakati munnange speculations tezirema kubaawo ku surveillance eno era nga eno erabika munnange bamaze okubeera nga bagiweaponizinga okusobola okusuppressinga political opposition, bagenda gikozesanga emmundu okulwanyisa opposition anti balina okulumika. Jjukira General Museveni yabanenya juuzi ti 2021 sente zayingira wano mu ggwanga okusupportinga opposition, okusupportinga NOP. Kakati security agencies zaali luddawa era essaawa eno bwe tuli muganda wange batunuulira buli kasente akayingira mu ggwanga naddala nga balaba kaneneneneko. Kakati munnange oba oliawo Parliament yalibadde etunula mu nsonga eno, walibaddewo parliamentary scrutiny, bateekawo legal reforms wamu ne independent oversight ku surveillance practices zino. International watchdogs nazo munnange bwe zityo zibadde nga zijja zikuba omulanga eri Uganda okubeera nga ba-aligninga digital governance yaabwe
ne Global Human Rights Standards kubanga bo bagikozesa bulala ne bamaliriza nga ate munnange eddembe ly'obuntu balisudde muguluka. Kale munnange ebyo bwe bityo biri awo, njagadde mbikuyisizeewo mu bufunze otegeere nti muganda wange toli seefu, era buli muntu yenna atunuulirwa. Bano baleeta dda spyware okusobola okulumika amasimu n'ebirala byonna byonna n'okumanya ebikukwatako. Gavumenti ebyuma yabigulaagula dda, baagala okulumika. Ye bayinza obutayagala kumanya bigenda mu maaso Makerere Kavule, tebayinza butayagala kumanya, baagala bamanye. Naye munnange ne bwe bamanya era bamanya ago amazima, kirungi abantu bye boogera bategeera nti abantu boogera mazima era abantu si bamativu yadde n'akamu, newankubadde bo munnange basalawo bakozese kifuba nakubeera ng'abaalya obuggala matu nga tebawulira, kubanga akasente kabawoomera. Ate bagamba entebe ewooma, bagamba entebe ewooma. Jjukira nti General Museveni yasooka n'adyekadyeka banne nga bw'agenda yuggira akaseera akatono mbwe entebe agite. Bagenda okulaba omusajja ayongerayo paka kujjawo koma ku bisanja. Tugenda okulya Muhoozi project, kati ne Muhoozi naye wuuyo aleese ani Luhamya. Oza n'okwesanga nga kino nja kyogerako lumu, naye nze nkimanyi nti kakati Luhamya waali awo ku myaka gye gy'ayinza okuba alina n'omwana oba abaana, kubanga baagala mangu bafune ono. Tebajja kumulinda kukula nti azaale nga akuze, baagala bajje akule mangu, omwana akule, kwegamba bawere mu famire mu layini eyo ya Muhoozi. Kati munnange ebyo biri awo, naye sigenda kweyongerayo nnyo kusukka ano. Tusigana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Track. Mukama Katonda akuume.